Yes, nkwaniriza gwe following nawe ya subscribing anonyigane kale nti wakola kyamanyi okubanga wa subscribing anonyigane kale. Omulongo Babirye essala baba kawedde mu ddakaki nti wali bagala okubanga bamumiza omusu bagala kubanga bamunyiga mbina massa ngena ko mbikutusako bindabinda bagita Fad TV gye muli mutya mwena baje following namwe abaje kumirako bagita Fad TV gye njogera ku Mulongo Babirye essala temuyinza kubanga temumumanyi especially abakyala bannanga abakyala bagala Mulongo Babirye essala era ebbaluwa kasiteetu kakusoba abaziba sawa 5 oba sawa mmeka oba sawa 5 ndoza baba nga bateka obuleediyo oli bana abakyala batunda amanda n'ab'emidaala baagala mulongo naye mbu mulongo amabaluwa gasoma mbu gakifere mbu n'abasawo bagamba abantu mbu bafwere abawe namba z'essimu ne batuuka nabo ne bagenda ne babafeera oluvannyuma ne bamukubira amasimu bo nga tagakwata bibitambatambula kadde kano ku social media bagita Fad TV UG mongera kubanga mugi following juka nabagamba nti bannayuganda bangi nnyo balowooza nti ebintu byonna ebirangibwa ku media nti biba bituufu ebintu ebisinga ebirangibwa ku media biba bifu gwe nawe oba olina okwetegereza ne weegendereza n'olaba kyebalanze kituufu naddala bano abasawo simanya nga basheeki bane bajja kubafeera ensimbi zammwe bazibamaleko nze mbabuulira bajja bafeera ensimbi zammwe bazibamaleko bw'onaaba Mulongo Babirye essala nga akuwa enamba y'essimu w'omusawo muganda mbu ajja kuwa emikisa simanya nga ajja kukola biki ajja kweta bbaawo simanya nga obutayenda kudiiru ki kudiiru ajja kusoma enamba y'essimu jjukira yo gundi kampuni oba bagiwadde essente z'akalango kati gwe gwamanyi tumekirawo okugobereranga okugamba kasita ledi eranze akalango kasita gundi alanze omuntu bw'ati oyo mutuufu kankwata ataano gange nga twali omusawo muganda bajja kukufeera bali muyigendereza ebintu ebimu byetaagamuko nawe okwetegereza nawe weetegereza kyemulina okumanya si buli bantu balanga ku marediyo ne ku mativi nti batuufu mulaba masheke ku mativi nga beeranga enkya n'eggulu bafere si buli sheke nti mutuufu bajja kubafeera abasawo abaganda kati Mulongo Babirye essala nti abantu abana bagasomera abantu bagabasawo nti abamu baffe nti baba babba ensimbi zaabwe era kati batabuka butabusi nomako gwederi abamulipootinga ku poliisi mbu kabagamba nti nno yabasindika ku musawo muganda nga mufere naye nga bagamba nti alina abantu bayambye mbu Mulongo Babirye essala mbu alina abaana baweerera kati awo simanyi bali abyogera babifuna batya abagamba nti mufere nti abasawo babawa bafere ate bagamba mbu alina abaana baweerera basomesa kati kijja kitya alina abamufunamu n'abafuna loosi oyinza okusanga eri abamufunamu abaana be abawaya abaana baabwe n'akola ki n'abafunira zi basale oba n'ekirala ng'eriyo n'abo abakola ki abaaferebwa ekyo kisoboka naye nga mulina okwegendereza gutulaba muntu nga Mulongo Babirye essala amulanga omusawo muganda ajja kuyambako okumunanga okuwonya gendayo ajja kuyamba omwami wo okumukwatira wamu alina okubanga tayenda biki naawe olina okwegendereza gwe tulowooza nti bonaawulira Mulongo Babirye essala nga akusomedde enamba y'essimu okubira omusawo muganda agambe ojja kumpala akakadde kamu nja kusibira omwami wo ng'ali kugwe wekka nga gwe gwalaba nga kasira bakulowoozaako bw'ava ku mulimu atuuka ku sipiidi ne bulaba omukyala ayakaayakanga nga ki ayaka mumyufu yenna nti ajja kuba nga alowooza gwe tajja na kuloba bw'ava ku mulimu ajja kujja straight ewo okuddiru ki naye abasinga mulabanye firimu z'abasawo abaganda bino ebinayigirya simanyanga omusajja omuteeka mu cupa oti biki ne bajja kubafera oli bamusaba akakadde n'akawaayo ssebo bannange ate wali abakyala bannange tubaye basinga okubeera ku bbaluwa za Mulongo Babirye essala kizibu osanga abasajja nga baziiko bakyala be basinga abakyala bagala nnyo okubeera mu bintu ebyo bannange ebyo byakalogo kalenzi ate banaebwe kituuka ku musajja omusajja wo tujja kumukusibira ajja kubalowooza ku gwe wekka ng'akwata kakadde ng'akawaaya akwata kamu kitundu ng'akawaaya ekirala ng'akiwaayo omusawo muganda ekivaamu nga bamufera
mwegendereze bannange, bajja kubafera. Ne Mulongo Babirye saana yakuba bulango, kati mwabamanya mulina okwegendereza. Mulina okugendeza mulabe nga kituufu wabawadde muntu mutuufu. Mbawadde example ne mbagamba nti mugendera ku ma TV n'amarediyo obulango bwe balanga nti biba bituufu. Abo bamasheke bafere, abasawo Abaganda bafere, abasawo b'ekinansi bafere. Simanyanga bannaalongo biki, Naalongo Nankani, Naalongo gundi, simanyanga Sheeke Nankani, mwali mu biki, bajja kubafera. Fadi Yuginis KBTV gikunsane Kala TV Uganda na comment section eri wansi awo bakabuntira mu comment section. Ate osigale ng'ogifollowinga, bajja kubajjamu empewo mbabuulidde nze, bajja kubafera. Abafere bangi, mulina okwegendereza bannange, mulina okwetegereza nammwe. Omuteetegeeza bajja kubafera ate bakyabaferera ddala nnyo. Nze mbabuulidde. Likinga, commentinga, subscribinga, nyiga kale. Mulongo Babirye saaba muli bagamba nti abantu baagala nsimbi zaabwe, mbu abasawo Abaganda ze babaferako binaggwerawa. Mweraba.